بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Amatendo gonna malungi era majuvuga Allah subhanahu wa ta'ala tumutendereza nago ne tumusuuta tumuwajagira sokusasira n'emirembe ku mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama ne ku bantu b'ennyumba ye ne basahaba be nabo bonna bamugoberera okutuusiza ddala ku lunaku lw'ensonga. Tumuwajagira taso mu bisitaani oyo ali mu kutulabankanya okutujja ku mulamwa omulamwa gwaffe ogumanyiddwa obulungi ogw'okwawula Allah subhanahu wa ta'ala kuba kye kyatutondesa. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ayeyo nkulu nnyo eteekeddwa okubeera mu buli kifuba kya Muisiraamu eyagamba nti la ilaha illa Allah Muhammadan Rasulullah. Eteekeddwa okuba mu buli kifuba kya Muisiraamu eyagamba nti la ilaha illa Allah Muhammadan Rasulullah. Ateekeddwa okuba nga amanyi ayeyo wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ayeyo buli muddo eyagamba nti la ilaha illa Allah Muhammada Rasulullah yandibadde agiina mu kifuba kye kimanye muddu wa Allah wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Surati Adh-Dhariyat aya eya 5 Surati Adh-Dhariyat aya eya 5 muddu beera ng'ogimanyi. Ate waliwo ne aya endala nnyingi omuddu z'osaanidde okubanga omanyi. Wadhakkiru fa inna dhikra tanfa'u almu'minina eyo ekulembera waggulu eya 5 mazima jjukiza fa inna dhikra tanfa'u almu'minina. Nze ntuukiriza mbajjukiza mazima ddala okujjukiza kuno kugasa abakkiriza. Yagamba bakkiriza kugasa abakkiriza. Okujjukiza kuno kugasa abakkiriza. Yensonga lwaki olaba tuleeta emisomo enkya n'eggulu twejjukanya ne tujjukiza ne baganda baffe ne bannyinaffe abalungi ab'ebitiibwa. N'olwekyo muddu wa Allah kimanye lwaki Allah subhanahu wa ta'ala yakutonda okuteeka mu nsi kumusinza ng'omwawula mu bwomu bwe awatali kumugattako kintu kirala kyonna. Toyina kumugattako kintu kirala kyonna. La ma'buda bihaqqin illa Allah. Tewaliwo kisinzibwa mu butuufu okujjako Allah subhanahu wa ta'ala. Aya endala eddirira wansi era ey'omugaso Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti ma uridu minhum min rizqin wama uridu an yut'imun. Akugamba aŋŋamba nti Allah subhanahu wa ta'ala abaddu bano bagambye okumusinza mu eyo aya ekulembedde tabeetaagamu kumugabirira. Tabeetaagamu kumugabirira. Wama uridu an yut'imun. Ate era seetaaga kubeera nga munfiidinga mundiisa. La. So nga ate ffe abaddu tuli beetaavu okubeera nga tugabirirwa okuva eri Allah subhanahu wa ta'ala era y'alina okutuliisa. Bw'atatugabirira tetulina kye tujja kufuna.
kuba ye nannyini buli kintu kyonna ekiri mu nsi muno. Inna Allaha huwa arrazzaqu dhul quwwatil matin. Allah subhanahu wa ta'ala ye mugabirizi. Huwa arrazzaq ye mugabirizi ne bw'onookola otya. Yagabirira abaddu be, yagabirira ebitonde byonna. Rabbul alamin ye mulezi w'ebitonde byonna. N'olwekyo talina kyakwetaagako, wabula gwe mwetaavu gy'ali. Inna Allaha akiggumiza, eyo nuuni harfu tawkid, nyukuta ya kuggumiza. Inna Allaha huwa arrazzaqu. Allah subhanahu wa ta'ala, he is the sole provider to all his creatures. Ebitonde byonna bye yatonda yabigabirira, yabirabirira. Dhul quwwatil matin, ye nannyini maanyi, ye w'amaanyi, yasinga amaanyi mu byonna, ye mukasi. N'olwekyo omuntu wa Allah mulungi omukkiriza, osaanidde aya eyo enkulu ennyo eya 5:6 bw'ogigoberezaako n'ezo kutandikira ku ya 5:5, wadhakkir fa inna dhikra tanfa'u almu'minin wama khalaqtu aljinna wal insa illa liya'budun wama uridu minhum min rizqin wama uridu an yut'imun inna Allaha huwa arrazzaqu dhul quwwatil matin. Ye nannyini maanyi, ye nannyini busobozi ku buli nsonga. N'olwekyo tokakanyala, leka kweteekamu kambayaaya gwe kwefuula nti oli w'amaanyi nnyo. Nedda, kakkana, sebiwawaatira ebyo ebikumeze. Yawula Allah subhanahu wa ta'ala mu bwomu bwe ng'omusinza enkya n'eggulo nga bwe yakulagira. Togeza n'omusinza ng'omusinziza ku buzuuzi, tojja kufunamu, ojja kuviiramu awo. Baddu ba Allah balungi abakkiriza, tuteekwa buteekwa okusinza Allah subhanahu wa ta'ala nga tumusinza nga bwe twasomesebwa omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama maata wa tarakana ala almahajjati albayda'i. Omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama yafa n'atuleka ku kitangaala, n'atuleka ku kkubo nga lyonna litangalijja. Lailuha kanahariha, ekiro kibeeranga bw'olaba emisana okutangalijja kw'ekkubo eryo lye yatulekako. La yazigu anha illa halikun, teri yayawukana ku kkubo eryo okuggyako ng'agenda kuzikirira. N'olwekyo sinza Allah subhanahu wa ta'ala mu butuufu bw'okumusinza ng'omusinziza ku kkubo ettuufu eryo omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama lye yaleka asomesezza. Leka kweterawo byakugunja, leka kweterawo byakuzuula mu ddiini. Era bw'obanga olabye ebintu nti bino byakuzuula mu ddiini ne bakugamba nti bino buzuuzi, eno bid'a, suula eri, dduka za mbwa, totawaana, omenyekera bwereere. N'olwekyo baddu ba Allah balungi abakkiriza, mpitiddeko eyo kujjukiza baganda bange abakkiriza ne bannyinaze abakkiriza abalungi nti tusinze Allah subhanahu wa ta'ala mu bukakafu bw'okumusinza nga tumwawula mu bwomu bwe. Bwe tunaagenda ne tuseeseetuka okuva ku mwaliiro guno ogw'ensi okuddayo okumusisinkana nga tetuyina tawhiidi mu bifuba byaffe, tawhiidi ku nnimi zaffe, tujja kuba tuviiriddemu awo. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atutaasa omubi sitaani aleme okubeera nga atusuuza omulamwa ogwo gwatutondesa. Barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan. Baganda bange abalungi abakkiriza, nammwe bannyinaze abalungi abakkiriza, abazaana ba Allah, twalina omusomo gwaffe gwe twalabako emisomo egiwera nga 6 oba 7 biidhinillah. Omusomo ogwo nga twali tutambulira ku nsonga y'okuzuula mu ddiini, nga twatandikira mu kulaba obubi bw'okusoma edduwa z'abafu. Omusomo ogwo twagutambulako ekiseera
nga twaguzimbira ku kitabo kya mukadde waffe risala kitabo kitono mukadde waffe fadilatu sheikh abi abdillahi muhammad bin sa'id rasilani hafidhahullah sheikh ono akyaliwo mulamu y'omu ku basalafu abakuukutivu mu ggwanga Misiri. Tumanyi bulungi eggwanga Misiri lijjuddemu abamanyi bangi naye abamanyi abasinga obungi obusiramu bwabwe babutambuliza ku kuzuula mu ddiini. Naye sheikh waffe ono Allah subhanahu wa ta'ala amutukuumire y'omu ku basajja abakyayimiriddewo obutengerera okulwanyisa okuzuula mu ddiini n'okunywezaawo aqida entuufu. Atuwandikidde ebitabo bingi, muyivu doktuuru ono. Kati ekitabo kye kino risaala eno yagiteekako omutwe ogugamba hukumu qiraatil Qur'an lil mauta, ennamula y'okusoma Qur'ani nga tugisomera abafu. Ennamula y'okusoma Qur'ani nga tugisomera abafu. Twayagala tutunuulire ekitabo kino paka lwe tunaakiggusa biidhinillah, ng'ekigendererwa kutegeerera ddala bannange Qur'ani zino ze basoma nga bakuŋŋaanye mu dduwa z'abafu ddala zirina omugaso gwe zigasa abafu bano oba nedda. Kuba ekigendererwa ekikulu ng'ogyeko okulya emmere okujjuza embuto zaabwe abo abakuŋŋaanira mu bifo ebyo, mbu baba bagenze kusoma Qur'ani eno eyamba abafu bali n'okubasabira edduwa. Ebyo byonna oba omala biseera. Qur'ani zino ezisomebwa tezisukka malookooli gaabwe, n'edduwa ezo ezisabibwa nazo tezisukka malookooli gaabwe. Lwaki? Baba bakuŋŋaanidde mu kifo ng'ekifo ekyo kijjudde obusungu bwa Allah. Baba bakuŋŋaanidde mu kifo ng'ekifo ekyo kijjudde obusungu bwa Allah. Lwaki? Anti ng'ogyeko okugatta ku Allah subhanahu wa ta'ala shirik, ng'omutadde wali wabbali, tewali zambi ddala liddawaawo okugjako okuzuula mu ddiini. Bida. Kyofala Sheikhu Islaamu yali ayogera ku nsonga eyo yagamba nti wal bid'atu sharrun min al ma'siyah. Owulira statement eyo nkambwe. Wal bid'atu sharrun min al ma'siyah. Omumanyi w'ekitiibwa ng'oyo okufulumya statement ng'eyo tulowooza nti aba agijje mu bbanga. Okuzuula mu ddiini kibi nnyo okusinga okujeemera Allah subhanahu wa ta'ala mu bintu ebirala. Kibi nnyo okusinga omuntu abbye. Kibi nnyo okusinga omuntu ayenze. Ebyo abijjawa? Abijja ku Sufyaan Thawri rahimahullah gwe tumanyi obulungi, omu ku bakugu mu batabi abaakulembera ab'ebitiibwa. Yagamba nti al bid'atu ahabbu ila iblisa min al ma'siyah. Okuzuula mu ddiini Iblisi ekwagala nnyo okusinga okujeemera Allah subhanahu wa ta'ala. Iblisi bw'eraba omuntu azuula mu ddiini emwagala nnyo n'emusembeza okusinga ono ayenze abbye. Lwaki? Fa innal ma'siyah yutaabu minha. Lwaki? Lwakubanga okujeemera Allah subhanahu wa ta'ala omuntu yeenenya n'abivaako. Awulira muli mu kifuba kye buli lwayenda, buli lwabba, bw'abanga alimu ka imaani akatono, buli lwayenda, buli lwabba, awulira muli ng'ekintu kimugamba kino kyokoze kikyamu, kino kyokoze kikyamu. Era atuuka ekiseera oba oliawo Allah subhanahu wa ta'ala ng'amugguliddewo ne yeenenya. Yutaabu minha. Wal bid'ata la yutaabu minha. So nga ate okuzuula mu ddiini teriyo yeenenya. Teriyo yeenenya. Lwaki ate yeenenya? Anti abeera akakasa mu kifuba kye nti bino byakola byonna
abikola kusembera kumpi ne Allah subhanahu wa ta'ala. Nolwekyo tewali obwetaavu bwa kwenenya ayongera bwongezi nga sitani yongera kumufuuyira kumulaga nti kino kyokola kirungi nnyo. Tolaba gwe tunuulira nnamba y'abantu. Endwadde eno okumanya nange sitani mbi, endwadde eno mu ggwanga lyaffe ne mawanga amalala, naye mu ggwanga lyaffe endwadde y'okuzuula mu ddiini efumbekedde nnyo mu bantu. Lwaki? Olw'okubanga abakulembedde omulimu gw'okuzuula mu ddiini beeba abandibadde bakulembera abaddu ba Allah subhanahu wa ta'ala mu kubasomesa eddiini entuufu ne sunna za Nabbi sallallahu alaihi wasallam, kuba be bayivu, balina amadiguli, abalala ba doktora, balina PhD mu sharia. Subhanallah. Bannange, omuntu okufuluma mu university ne bamuwa ebbaluwa nti ono afunye diguli mu sharia, asharia, agifunye mu diguli, akuguse mu mateeka g'eddiini amakulu, mukugu mu kulamula ng'alamuza Qur'ani ne sunna. Kakati diguli eyo n'agifuna, n'agenda n'akola n'eyokubiri, masters, nayo n'agifuna, n'agenda n'akola n'eyokusatu, PhD, n'afuuka dokita mu mateeka g'eddiini. Kuba bannange eryo bbanga si ttono. Diguli e Madina esooka etwala emyaka 4, n'oyingira eyokubiri nayo myaka 4. Kati bw'omala ogikola masters eyo emyaka egyo si 8. Kati teekako okulinda okunaakasha, awo watwalawo nga mwaka, egyo si 9. Kati n'oyingira PhD najena, egyo si 13. Kati nawo teekawo mwaka, oyinza n'okutuuka mu 2 nga tonnafuna slot ya kunaakasha. Rafule ojja kumala emyaka 15 okumaliriza diguli ezo 3. So nga ate mu bino eby'ekikafiiri, bino eby'edduniya, bw'okola diguli emu osobola okukola diguli y'emyaka 3, n'okola masters ya myaka 2 oba gumu kitundu, gyeziyeza ogumu kitundu, n'okola ne PhD myaka 2 ng'omaze. Naye tunuulira omusajja ono amaze emyaka 15, kale tubale 12 ekitono ennyo nga tutaddeeko eno time ya kulinda kuno akasha. Emyaka 12 agimaze ng'akuguka mu mateeka ga ddiini kulamula. Naye daba bw'ayimirira mu maaso g'abantu n'agamba nti tovanga mu nsi, tokkirizanga okuva mu nsi okujjako ng'oleseewo omuntu ajja okukusomera tarakayini. Allahu akbar walillahi alhamd. N'aleeta obujulizi ssebo, yuthabbitu Allahu alladhina amanu bilqawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Allahu akbar. Nti Allah subhanahu wa ta'ala anyweza abakkiriza n'ekigambo ekinywevu ekya la ilaha illa Allah fil hayati dunya, mu bulamu buno obw'ensi ne mu bulamu obw'oluvannyuma. Bwe bujulizi bwaleese. Kati omusajja ono owa bulijjo atasobola kwesomera bigambo bino, atuulaawo n'awuliriza, amanye ekitiibwa ky'omuwalimu ono, dokita omulamba, omusajja alina diguli, amanye ekitiibwa kye. Onoomujja otya ku mbeera eyo ng'alabye dokita ayimiridde n'agamba abantu bw'atyo? Subhanallah. N'olwekyo baddu ba Allah, endwadde eno, navudde ku kigambo nti endwadde eno efumbekedde mu bantu ng'eyitira ku bawalimu abakulu ennyo abandibadde bakulembera mu kusomesa sunna za Nabbi sallallahu alaihi wasallam. Ibilisi mwayitira omwo okubuzaabuza abantu. N'olwekyo twasalawo tusome omusomo guno biizininna mpola tulabire ddala. Twagulawako emisomo nga 6 ne tuguyimirizaamu. Twayingizaawo omusomo ogw'okweyesa engoye, nagwo twali tunagumaliriza, lamanzaani neyingirawo, naye alhamdulillah ogwo twagumaliriza guliko emisomo 7. Kati kwe kusalawo tuddeyo
tunone guno gwe twayimiriza tugutambuze omusomo guno muwanvu mugazi tujja kugaziwamu nnyo oluvannyuma lw'okumalako ekitabo kino tujja kugaziwa mu bitabo ebirala tutunuulire obubi obuli mu kuzuulamu eddiini ini jeno n'obubi obukwolekedde ggwe eyeesibye mu kuzuulamu eddiini ku lunaku lw'ensonga. Sheekhe mujjukira bulungi abagoberera emisomo gyaffe nti yatandikira eri ku kutulaga omuntu ng'afudde ne tumutwala okumuziika kiki tumukolera kuba bwe yali atandika yagamba nti abantu bangi beebuuza hal yasiru thawabu qiraati alqur'ani lilmauta au la yasiru abaffe empeera ziva mu kusoma qur'ani abantu ze basomera abafu empeera zituuka ku bafu bano oba tezituuka. Kati Sheekhe yatandikira mu kutulaga omuntu wano ng'afudde tukola tutya kiki tusookerako bwe tugenda okumuziika kiki tusookerako n'atulaga Nabbi sallallahu alaihi wasallam yaziikanga atya abantu n'atulaga bwe tumuteekayo tugamba ki bismillah wa billahi wa ala millati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam oba osobola okugamba bismillah wa ala sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam n'atulaga nti Nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe baamalanga okuziikanga abantu abagamba istaghfiru li akhikum wasalu lahu at-tathbita muyitirize okusabira muganda wammwe ono mu kaseera kano mumusabire nnyo Allah subhanahu wa ta'ala amunyweze lwaki fa innahu al'ana yus'al mu kaseera kano abuuzibwa ebyo Nabbi sasama abyogera akyali wali ku kabuli wennyini bamaze okumuyiwako ettaka abagamba muyitirize okumusabira muganda wammwe ono mu kaseera kano abuuzibwa. Tukimanyi bulungi Nabbi sasama yatugamba nti omuntu bw'afa ne tumuteeka mu ttaka mu kaseera awo wennyini omwoyo gwe gumuzzibwamu n'awulira enswagiro z'abantu bano abazze okumuziika nga bagenda okutuusa kwasembyeyo amuwulira ebigere ng'atambula agenda okuva ku kabuli wano. Malayika zijja ne zimutuuza ne zitandika okumubuuza ebibuuzo bye tumanyi obulungi. Seeka n'atulaga bwe tuba tugenza okulambula kabuli tugamba ki? Nabbi sasama yatugamba nti yasaba Allah subhanahu wa ta'ala hadisi ya Abu Huraira nti yasaba Allah subhanahu wa ta'ala amukkirize yamusaba amukkiriza alambule kabuli ye kuba Abu Huraira atunyumiza nti Nabbi sallallahu alaihi wasallam yalambula kabuli ye nnyina fabaka ar-rasulu sallallahu alaihi wasallam Nabbi sasama n'akaaba wa abka man hawlahu n'abo abaali naye ne bakaaba n'alyoka bagamba nti nsabye Allah subhanahu wa ta'ala anzikirize an astaghfira laha mbere nga musabira falam ya'adhan li naye Allah subhanahu wa ta'ala tanzikiriza. Olabye ono maama wa Nabbi sallallahu alaihi wasallam yasaba Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga amukkiriza omusabira n'agaana. Wasta'adhantuhu fi an azura qabraha fa adhna li bwe namusaba okumusabira n'agaana ne musaba nzikirize nnambule kabuli ye nanzikiriza okulambula kabuli ye. Kati wano twagalawo ki? Nabbi sasama atugamba nti fazuru alkubura mulambule nnyo entaana fa innaha tudhakkiru almauta mulambule nnyo ebifo ebyo omuziikibwa abantu lwaki bijja bajjukiza okufa. Bw'onojjukira okufa kikyonojjukira bw'onojjukira okufa kikyonookola ojja kudda eri Allah subhanahu wa ta'ala omwegayirire abeere nga akulongooseza embeera. Ojja kudda eri Allah subhanahu wa ta'ala okole ebyo by'ayagala. Sheekhe n'atugamba nti bwe tugenda mu bifo ebyo tukola tutya? Byonna biriko obujulizi okuva ku Nabbi sallallahu alaihi wasallam. N'atugamba nti nno bwe tutuukayo tugamba nti assalaamu alaikum ahali diyar min almu'minina walmuslimin wa inna insha Allah bikum lahiqun antum lana faratun wa nahnu lakum muttabi'u as'alullaha lana wa lakum al'afiyah. Ulira assalamu alaikum ahli diyar abayi bananyini nyumba zino
abeebase mu bifo bino emirembe gibeere gye muli minal mu'minina wal muslimina olabye minal mu'minina wal muslimina mubakkiriza n'abasiraamu so si abakafiri tubasanyusa na muliro nga Sheikh Albani bwe yalaga mu ahkamu janaiz hadisi entuufu omusajja munnamalungu yajja n'abuuza nabbi sallallahu alaihi wasallam aina abi taata wange aliridda wa n'amugamba finnaari ali muliro omusajja ne kimuluma nnyo omusajja ono nabbi sasama yamugamba nti bw'obanga oyise ku bakafiri bagambe nti nno fabasharuhum binnaari basanyusa n'omuliro n'olwekyo bwe tuyita ku kabuli z'abakafiri tugamba tutya ubashirukum binnaar mbasanyusa n'omuliro bw'abeera omu ubashiruka oba ubashiruki binnaari bino ebigambo bino bye tulaba wano mu hadisi eno assalamu alaikum ahli diyar bigambo bigambibwa bakkiriza n'abayisiraamu mu limbo z'abayisiraamu nga tugenzeeyo kyova olaba nti bannange muve ku by'ekiganda muve ku by'ebijja lwaki oyagala okuziika n'abakafiiri bajjajja abo abaafa nga bakafiiri n'olekawo okuziika n'abasiraamu abasiraamu abo bwe bakuziise nabo abantu bajja kuba bajjawo enkya n'eggulo nga batoola ku salaamu bakusabira edduwa zino ezisabibwa zibuna towulira assalaamu alaikum minal mu'minina wal muslimina mubakkiriza n'abayisiraamu wa inna insha allahu bikum lahiqun mazima ddala Allah subhanahu wa ta'ala ng'ayagadde ng'akkiriza ffe tuli basika bammwe antum lana faratun mwe mwatukulembera ne mugenda wa nahnu lakum muttabi'un naye tuli mu kkubo tubagoberera so kiriba kya ttaka mpaawo atali kyambala ogenda nange ŋŋenda buli omu agenda as'alullaha lana wa lakum al'afiya olaba tusooka kwesabira ffe as'alullaha lana tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atuwe ffe wa lakum nammwe al'afiya embeera ennungi n'olwekyo obu bwonna bujulizi nabbi sasama yafiirwa bwe yafiirwa yakola atya ebyo byonna sheekha waffe n'agenda ng'abitulaga biidhinillah n'atulaga hadisi endala nnyingi nga bwe twajja tuziraba biidhinillah mpaka lwe twatuuka ku bavunuzi ba Qur'ani engeri gye bategeeramu amateeka aga abantu ge beekwasa okusomeramu Qur'ani eno nga basuubira nti empeera zijja genda eri abantu bano abafu kati biidhinillah ku mulundi ogwaggwa twasembyayo nga tulabye nabbi sallallahu alaihi wasallama ng'agamba abakuraishi ng'agamba abantu b'ennyumba ye ab'eŋŋanda ze bataata be basenga be kuba mu hadisi gye twalaba eri mu kitabo kya Bukhari ne Muslim muttafaqun alayhi eva ku Abu Huraira radiyallahu anhu ng'annyonnyola aya eri mu surati Shu'ara Allah subhanahu wa ta'ala wagambira nti wa anziru ashiratakal akrabin tiisa abo ab'eŋŋanda zaabo okumpi ennyo ab'oku lusegere batiise nabbi sallallahu alaihi wasallama yayita abakuraishi ya mashara kuraishi ishtaru anfusakum min Allah emyoyo gyammwe mugiteekereteekere amakulu mwegule eri Allah subhanahu wa ta'ala la ughni ankum min Allahi shay'an nze sina kyengenda kubayamba maaso ga Allah n'akamu n'akeddagala ya bani abdi manafi olaba kati avudde ku bakuraishi ini jeno azze ku b'ennyumba ya abdu manafi la ughni ankum min Allahi shay'an sigenda kubagasa wadde n'omuntu n'ogumu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala kati azze ku bano akarabina ab'okumpi ennyo ya Abbas buna Abdul Muttalib owa tata wange gwe Abbas mutabani wa Abdul Muttalib oye jjajja wa nabbi sallallahu alaihi wasallam la ughni anka min Allah shay'a sigenda kuyamba mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala wadde wa ya Safiya ammata rasulillahi sallallahu alaihi wasallama oira ono sengawe Safiya ono imama wa Zubairi buna Awwam radiyallahu anhuma agamat la ughni anki min Allah shay'a sigenda kugasa n'omuntu n'ogumu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala
agenze ku muntu ava ku mugongo gwe yennyini Fatima amugamba ya Fatima binta Muhammadin salini ma shi'ti min mali nsaba kyonna kyoyagala mu mali nga nkyaliwo ndi mulamu la ughni anki min Allah shay'an mwaso ga Allah subhanahu wa ta'ala sina kyengenda kuyamba wadde akatono bwe kati kitegeeza ki nti okuyambibwa kwa nabbi sallallahu alaihi wasallam kwagenda okuyamba abaddu banganda ze si banganda ze beba abakoze ebyo nabbi sallallahu alaihi wasallam byazze nabyo n'abibalagira nga bwolaba bwatugamba nti oyo yenna nsaalira oluvannyuma lw'okuwulira omwazinyi n'oddamu nga bw'agamba n'omala n'omusaalira kiba kikakase ku nabbi sallallahu alaihi wasallam okuwolereza yawmul qiyama olaba tagenda kuwolereza olw'okuba nti nno mwana wa gundi nedda agenda kuwolereza lwa bino bye wakola wamusaalira ng'owulidde omwazinyi Abu Talib tiyandibadde wa muliro singa luganda lwe lwali lukola ku nabbi sallallahu alaihi wasallam n'akamu n'akeddagala n'olwekyo bino byonna ebyokkuŋŋaana kusaba maduwa kukola ki tebiina kye bigasa mufu ono n'akamu n'akeddagala Sheikh kyagezaako tulaga wano n'olwekyo nti weekolerere nga tonnaba kuva mu nsi muno weekolere nga tonnaba kuva mu nsi muno lw'ojja okufuna obulungi okuva eri Allah subhanahu wa ta'ala lw'ojja okufuna okuwolerezebwa kwa nabbi sallallahu alaihi wasallam lw'ojja okufuna omugaso oguva gy'ali nga weeteekedde twalaba obubi bw'okuzuula Sheikh ng'atulaga ahadisi za nabbi sallallahu alaihi wasallam mama wa Aisha ng'atugamba nabbi sallallahu yagamba man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa raddu yenna azula mu ddiini akolera ku kintu kyonna ekizuule fa huwa raddu n'ebigambo nga bye twajja tubiraba biidhininda ngezaako kusika magezi kutulaga kutya bwe tuzze tutambula biidhininda kati Sheikh agamba ng'awunzika amaliriza ebigambo by'abavuunuzi ba Qur'ani kuba wano naye yali atulaga ebigambo by'abavuunuzi ba Qur'ani yatulaga Shawkani n'abalala engeri gye bategeeramu ebigambo bino abaffe Qur'ani yene esomwa etuuka kati mu kuwunzika yagamba ebigambo bino binjaga tuteekeko nnyo amagezi bikulu aga nti nno walladhina yataakkaluuna bilqur'an abo abalya mu Qur'ani nga bagifudde kyakulyamu emanye eriyo abasomi twabalabako eri mu misomo egyakulembera abali awo nga b'omulimu gwabwe babapangisa kugenda kusoma Qur'ani balya mu Qur'ani emikolo ng'egyo kasita gibaawo nga babapangisa nga bagenda kusoma Qur'ani amakulu abo abalya mu Qur'ani hisaabuhum ala Allah ensonga zaabwe ziri eri Allah y'amanyi ekyokubakolera fakad akhraja al-imam Ahmad wat-Tabarani fi al-Kabir وكذلك البيهقي رحمه الله بإسناد صحيح عن عبد الرحمن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أباكو قبانو إمام أحمد الطبراني البيهقي رحمهم الله رحمة واسعة بنو با إمام بالنس النبنا باوان دي كم بيتابو بياوي حديث بكون الصحابي أيتوا عبد الرحمن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نبي ساسما يقام اقرأوا القرآن وعملوا به musomenyo Qur'ani ate mugikolereko wala tajifu anhu Qur'ani eno temugiragajjalira temugisuula omuguluka temugisenguka mubeere nga mugisoma ate nga mugikolerako wala tagulu fihi ate temususse ekkomo ne muddira Qur'ani ne mugisusse ekkomo ne mugiramuza nga mususse ekkomo awo nabbi sallallahu alaihi wasallam oyakoma naawe oyina okukoma leka kuddira Qur'ani kugivuunula ogivuunula okusinziira ku kwagala kwo n'ogikozesa ebibyo wala taakulu bihi ate temugifuula ey'okulyamu emmere wano wembadde njagala okusinga temugifuula ey'okulyamu emmere nga bw'olaba bwe bakuŋŋaana ne batandika okusoma
waliwo abakulembera oyo gwe bapangisizza era seeka omukulu baba amuyise ku mawuledi oba ku dduwa y'omufu n'avaawo nga tebalina kabaasa ke bamuwadde agenda omuwagumuli mu nnyindo. Edda waalingangawo ezo buruda simanyi oba zikyaliyo e Uganda nga basoma buruda buli lwakuna, naye waliwo bannabbida abaagenda ku buruda ne babawo omugoyo, baagenda bayomba era titugenda kudda n'otukuŋŋanya n'otuwa omugoyo. Abadde baagala piraawo gwe bawa mugoyo. Allahu musta'an. Nolwekyo Nabbi sasa matugambye nti nno wala taakulu bihi, temugiryangamu emmere Qur'ani eno. Sheikh agamba nti wakadhalika akhraja al-Imam Ahmad والطبراني والبيهقي بإسناد صحيح عن إمران بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا وكوكبانو إذا باواندika hadisi endala ng'olujegerwayo lutuufu teruli mu kubuusabuusa. Qala Nabbi sasa yagamba iqra'ul Qur'ana, musome nnyo Qur'ani eno, wasalullaha bihi, mujisabise Allah subhanahu wa ta'ala, muyitirizo gisoma, bwe mumala ogisoma musabe Allah subhanahu wa ta'ala. Ate jjukira nti kikulu nnyo era kirungi nnyo bwe omala okusoma Qur'ani gamba nti subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Eyo sunna. Bwe omala okusoma Qur'ani leeta edduwa eyo. Kayita bisasa matugambye nti iqra'ul Qur'ana, muyitirize okusoma Qur'ani, wasalullaha bihi, ate era mugisabise Allah subhanahu wa ta'ala. Bw'omala okusoma portion yo, osomye juzu yo, osomye ekitundu kya juzu, osomye peegi 3, wanika emikono saba Allah subhanahu wa ta'ala akkiriza okusoma kwo kuno, ate omusabireko ne byoyagala ebirala. Nabbi sasa matugamba nti nno wasalullaha bihi, muyitirize okugisoma n'okugisabisa qabla an yatiya qaumun, mu kiseera ng'ekibinja ky'abantu tekinnaba kujja. Qaumun, ekibinja ky'abantu, yaqra'una al-Qur'ana fayas'aluuna bihi nnaasa. Muyitirizemu okugisoma n'okugisabisa nga musaba Allahu subhanahu wa ta'ala nga ekibinja ky'abantu tekinnaba kujja. Baani abo? Abo abagenda okujja nga basoma Qur'ani, naye nga bamala okusoma Qur'ani basaba abantu babawe empeera, amakulu babasasule, babawe ebitole by'emmere, babawe piraawo mu Qur'ani eno gye basomye. Fayasaluuna bihi nnaasa, nga basaba abantu. Bamala okubasomera Qur'ani ne babasaba. Allahu akbar walillahi alhamd. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala tutaase embeera eyo bannange, tuve mu kuzuula mu ddiini. Leka kubuzaabuzibwa n'abo ab'amajjubba bakukoola bakusuula mu muliro. Towuliriza, tobaanukula. Sheikh agamba nti fa amara nabiyyu sallallahu alaihi wasallama biqiraa'ati al-Qur'an. Nabbi sasa atulagidde okuba ntusoma Qur'an. Wa in yas'ala al-muslimu al-qari'u lil-Qur'ani, yani al-qari'u lil-Qur'ani Allah tabaraka wa ta'ala biqira'atihi al-ajra. Nabbi sasa atulagidde nti tusome Qur'ani. Bwe tumala okugisoma, gwe omusomi, gwe omuyisiraamu asomye Qur'ani, bw'omala okugisoma saba Allah subhanahu wa ta'ala akuweemu empeera. Saba Allah subhanahu wa ta'ala akuweemu empeera. Wa yas'alu Allah tabaraka wa ta'ala biqira'atihi al-fadla. Era osabe Allah subhanahu wa ta'ala akusitula amadaala, akufuula owa waggulu, akufuula omulungi ng'omaze okusoma Qur'ani eno. Wa yas'alu Allah tabaraka wa ta'ala biqira'atihi lil-Qur'ani al-mathubata wal-janna indahu. Sekyo kyokka Allah subhanahu wa ta'ala musabe biqira'atihi lil-Qur'an, oluvannyuma lw'okusoma Qur'ani eno musabe al-mathubata wal-janna, musabe Allah subhanahu wa ta'ala akuweemu empeera nnyingi mu kusoma. Jjukira Nabbi sasoma yatugamba atya nti buli harufu gy'osoma empeera 10, buli nnyukuta emu bweti empeera 10. Musabe Allah subhanahu wa ta'ala akkirize okusoma kuno akuweemu empeera, ate akuwe ejjana. Yatugamba Nabbi sasoma omuntu agenda kuyingira ejjana atandike okulagirwa, omuntu agenda kulagirwa asome Qur'ani kama turattiru fi dunya, nga bwe wagisomanga mu duniya.
Gy'olikoma okusoma n'amadaala gye gagenda okukoma mu jjana. Sheekh amaliriza ebigambo bino ng'agamba nti fahadhihi ba'du aqwali almufassirina fi annahu la yassiru shay'un min thawabi qira'ati alqur'ani, nti bino nno bye bimu ku bigambo by'abavuunuzi ba Qur'ani abagamba nti empeera z'omuntu z'abeera asomyemu Qur'ani eno tezituuka eri mufu. Sheekh agamba nti nno inkana hunaka thawabun lilmauta ba'da mautihim. Omuntu ono bw'abanga ddala Qur'ani eno agifunyemu empeera, oyira akatadde mu buraketi, inkana hunaka thawabun, omuntu ono bw'abanga ddala ono omusomi ono Qur'ani eno gy'asomye erimu empeera z'afunyemu. Kati empeera zino bwe ziba nga weeziri, ayagala zigende eri omuntu, ayagala zigende eri omufuuwe. Kati wano wokka waliwo question mark nti Qur'ani eno gy'asomye erimu empeera. Sheekh kyagamba inkana hunaka thawabun, bw'abanga ddala mu Qur'ani eno ayinamu empeera, abeera ayagala empeera zino zigende eri omufu, naye empeera zino zituuka oluvannyuma lw'omuntu ono okuba nti yafa. Bakitulaga nti empeera zino tezituuka. Kale tukkirize nti weeziri, ne bwe zibaawo tezijja kutuuka eri mufu, so nga ate chances nyingi okuba nti n'empeera zino teziriwo. Lwaki omulimu guno ogukoledde mu kuzuula mu ddiini? Teguliiko ndagiriro okuva ku mubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa anna qira'ata yasin wa qira'ata al-fatiha wa ghayra dhalika mimma yatiluhu at-tali au yaqra'uhu. Oyira nti okusoma surati yasin, twalaba misome gyakulembera ne tulaba ahadisi ezisoba mu 10 Sheikh Albani nga bwe yaziraga abantu kwe bazimbira okusoma surati yasin mu bifo ng'ebyo zonna nfu. Kati Sheikh kyagamba nti okusoma surati yasin n'okusoma surati al-fatiha n'ebitundu ebirala bye basoma mu Qur'ani nga bwe tubiraze emabega, kullu dhalika la yasiru thawabuhu ila al-mauta, ebyo byonna ebyo tebivaamu mpeera zigenda kutuuka eri bafu. Temulimu mpeera zigenda kutuuka eri bafu omala biseera. Bal huwa bid'atun, kuzuula mu ddiini, marzulatun lam ya'ti biha shay'un min ilmin an rasulillahi sallallahu alaihi wasallama. Kuzuula mu ddiini tewaliwo n'ekimu kyajja. Lam ya'ti biha shay'un min ilmin, tewaliwo kyajja mu yirimu gye tusoma, tewaliwo kyajja mu kumanya kwonna ani rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Teriyo yirimu yonna yajja ng'eva ku nabbi sallallahu alaihi wasallam, wala an ashabihi at-tayyibin at-tahirin, wadde n'okuva ku baswahaba be abo abalungi abo Allah subhanahu wa ta'ala be yasitula amadaala. Baswahaba abo abalungi abatukuvu abayonjo tebaakola ku bid'a. Nolwekyo badde Allah bulungi abakkiriza. Ebigambo ebyo tulabanga bigambo birungi eri omuntu alimu okutya Allah subhanahu wa ta'ala era alulunkanira okugoberera omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tulabanga bigambo birungi era bya mugaso eri oyo ayagala okugoberera omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nolwekyo mudu wa Allah omulungi omukkiriza, amagezi g'enkuwa lwana akakatono k'omanyi k'oyize ng'okayiga ku basomesa abalungi era abatuufu abatakukoola genda mu kuzuula mu ddiini, wadde ogenda mu byobuwangwa, wadde ogenda mu masabo, wabula bakukoola kwawula Allah subhanahu wa ta'ala mu bwomu bwe, bakukoola kugoberera mubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama, bakutangira kuzuula mu ddiini. Akakatono k'obayizeeko kanyweze, kakolereko. Weetegereze baani b'osomako eddiini yo muganda wange, weetegereze baani b'osomako eddiini yo. Tomala gagendanga owambagatira buli omu gw'olabye nti olw'okuba ono wa diguli, ono waawa. Weetegereze ebigambo by'afulumya, weetegereze ebikolwa bye, weetegereze embeera ze. Omusomesa bwe tuba tumusomako, tetumusomaako bigambo bugambo, tumusomako embeera ze. Kyova olaba abalongoofu abaatukulembera nga bw'agendewo omusomesa asooka muyigako mpisa ze nga tannamuyigako bino birala.
Imam Malik mama we yamugamba kusooka kusoma mpisa za musomesa we na neeyisaye nga tannaba kuyiga nga tannaba kutandika musomako ahadithi asoka musomako empisa ze. Nolwekyo omusomesa tetumuyigako bugambo bino byafulumya wabula n'empisa ze n'embeera ze. Nva ku bana abagamba mbu twala kyenkugamba, kola kyenkugamba, tokola kyenkola. Oyo tabeera musomesa mutuufu. Omusomesa ebigambo bye n'ebikolwa bye biteekwa okuba nga bikwatagana. Embeera ze n'eyisa ze ziteekwa okuba nga zikwatagana. Nolwekyo baddu Allah bulungi abakkiriza biizinna tugenda kukomaawo nga tumaliriza okulaba ebigambo by'abavunuzi ba Qur'ani. Guno omusomo gwa leero gubadde some kind of recap, kwejjukanya olw'okuba tumaze ebbanga ng'omusomo guno tetugusoma, nga awo biizinna we tugenda okutandikira nga tulaba aqwalu a'immatil hadithi, nga tulaba ebigambo byaba imaamu banna hadisi kiki bagamba ku mbeera eno ey'okusomera abafu Qur'ani abaffe. Empeera mweziri zituuka oba nedda, ebyo byonna tujja kubiraba mpola mpola biizinna. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atuwe obuwangazi era atuwe ne tawfiq. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan wafaqa Allahu li jami'i lima yuhibbuhu wa yardahu walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.